ICC, finally, thank you. We submitted information about Samia and Museveni. And finally, ICC has answered our prayers. They have agreed to investigate and charge Samia, Museveni, and the UPDF soldiers. Sooner or later, we are gonna get justice in East Africa. ICC has agreed. And as we speak, they received all the information we sent them, the pictures, and soon or later, East Africa, you're gonna get justice. Not just in Tanzania, you're gonna get justice in Uganda, because the dictator Museveni and his son, they are the one who sent UPDF soldiers to shoot innocent Tanzanians. Thank you, ICC. Olaba amawulire gano gana amawulire ga New York Times gafulumidde ku mukutu gwa New York Times. Gana amawulire gafulumidde ku The Guardian. Jona mikutu je New York. Amawulire gano galina kyegalanga. Era aba propagandisti b'NRM kino tebasobola kuvayo ne bakyogeramko. Era bwe twali ku mutimbagano ku Lwokubiri nga ICC etudde nga twogera ku bintu bya koni. Ngera abaana ba strikinga like pages za ICC. Abantu b'NRM bavayo ne batulaga nti ebyo tebikola makulu. Obo kitegeera era nga batumalamu amaanyi nga batunafuya. Obo kitegeera ekintu ekyo. Naye omulimu ogwakolebwa ku Twitter, omulimu ogwakolebwa ku YouTube, omulimu ogwakolebwa ku Facebook pages za ICC, Bannayuganda temugutwala for granted. Era we twavudde mu musango ogwo, gana amawulire ne gafuluma. Naye bw'otunuulira amawulire gano, teri kifevalinga gavumenti eri mu buyinza. Teri kifevalinga Museveni n'abantu be. Teri kifevalinga Museveni na mutabani we. Era teri kifevalinga Museveni nga ye omuntu ne mutabani we, yadde mutabani we. Obo kitegeera ekintu ekyo. Bana abantu bamanye ekituufu. Ne baagala reaction y'abannansi. Ffe bannansi kennyini, ffe tugenda okuteekawo embeera abantu bano okuakitinga kubanga bamanyi amazima. Era bamanyi ko n'omutuufu yaani. Toyina bw'oyiza kuŋŋamba nti omuyeekera yali mu ggwanga Uganda n'alwana okumala ebbanga kati bamunoonyereza emyaka 2 tebamulabanga. Naye nga basobola okulwanyisa abayeekera ba M23 mu lutemya lwa liiso abaali balemedde mu bibira by'e Congo. N'obagamba nti koni yabulira mu Central Republic, simanya Central Republic, n'abulireyo nakataddanga mu kulabika. Era nga mukulu Museveni yeetenda okukuuma emirembe, yagikuuma mu Sudani, yagikuuma mu Somalia, yagikuuma mu Central Republic, yagikuuma mu Ethiopia. Naye n'agamba nti koni yamubula ng'amunoonyereza emyaka 2. Teri muyeekera abula muyeekera munne. Omuyeekera tasobola kubulwa muyeekera munne. Bano abasajja bano bamanyi ekituufu kye ki. Era bamanyi kye bayinza okukolera omusajja oyo ayitibwa Yoseri Haborwalu tabayisirwa mutabani wa Kalekyezi muzeyizedde empale simanya biki. Okitegeera. Naye bagenda muteekako embeera nga ffe bannansi tumaze kulaga bukoowu bwaffe eri basajja bano. Ffe bannansi ne bwe tunaaba twesuulireyo gwa Nagamba. Ffe bannansi ne bwe tunaaba tetusitukiddeemu kwekwatiramu kubanga nannyini mufu yakwata ewawunya. Abasajja bano wadde bamanyi amazima bayinza obutagakozesa kuvunaana musajja ono. Oba mukategedde Bannayuganda. Ate Museveni naye akimanyi bulungi nnyo nti amaaso g'ensi yonna gali ku ye. Era mu kaseera kano kati Nepal yakutte international media kubanga abantu bali mu kwekalakaasa. Gavumenti yamaze okumaamulwa kati international media yonna yakyusiza obwanga neza ku Nepal. Naye Uganda ekyabali mulenzi babirengera. Mujjukira tugenda mu kalulu akayitibwa akalulu ke bayita emiwunyo mu 2026.
Era kyova olaba Museveni akataddemu ensimbi empya n'enkadde ndowooza kati asumulula ku bisawo bya dollars and pound and euros ze sente zasumululako kati takyakozesa Uganda shillings. Kubanga ayagala kukola buli ekisoboka kyonna ekituulira bannayuganda obutabasobozesa kusitula mutwe kujjayo mutwe so that abasajja bano basobola okulaba bannayuganda nti ebeerwanyeeko katujje tubakwatizeeko. Kubanga nannyini mufu yakwata ewawunya ffe bannansi ffe tulina okukwata ewawunya ku kivundu kya Museveni tukwatewo tukiwunyirize bo bajje batuyambeko kibinula kigwe. Bwe tunaaba tetwefiiriddeeyo ekivundu kigenda kutuwunyirira bannange tugenda mu protest vote. Kyemmanyi kati intimidation nyingi bali mu kuistiringa fear mu bantu bali mukola buli ekyetaagisa kyonna okutiisa bannayuganda okubatamisa okugenda okulonda naye kiri eri ffe hafu kiro okumala omukolo. Bannayuganda omupiira guli mu ngalo yaffe. Bannansi b'eggwanga Uganda omupiira guli mu ngalo zaffe. Bana abasajja tebasobola kuteekawo mbeera tebalina kye bagenda tukolera nga ffe tetusitukiddemu kubanga okusituka kwaffe bajja kuba bajja okutuyamba nga batuyambira mu mateeka ga human rights and democracy ng'era Shama bw'abitusomesa bulijjo. Naye bwe tunaaba tetusituse kitegeeza tuba tuwadde gavumenti ya Museveni legitimate nti eriwo mu mateeka era bannansi bakkiriziganyiza nayo okubafuga. Kitegeeza abasajja bano baba tebalina butya bwe bagenda kusituka bajje batuyambe kw'ono omusajja. Kati omusajja ono kukola ekintu ekyo kyonna okulemesa okugjawo gavumenti ye ayina kutuulira ffe ayina kusipendinga buli sente ayina kukozesa buli institution ayina kukozesa buli maanyi ayina kukozesa buli kibuli amakinge sure nti tetusituka tusigala tutudde kubanga okusituka kwaffe kaba kaweddemu ku saidi ye. Kaakati munnayuganda bw'oba otegedde ekyo gwe kiki ekikujjira mu bwongo okyakkiriza ba propagandist basigale nga batuula ku TV nga bakubuzaabuza bakuwuddisa bakusiruwaza nga bakulaga nti akalulu tekajjaako saabalwanyi akalulu tekajjaako great devils sikyamuyita na great leader great devil akalulu tekakyajjako muyeekera oba mukategedde akantu ako akategedde kubira mukama engalo ez'amaanyi omugambe tugenda mu protest vote. Kiri eriffe omupiira guli mu ngalo zaffe kiri eriffe hafu kiro okumala omukolo butya bwe tugenda okukozesa hafu kiro emala omukolo omulambo ogw'abantu abayitirivu oba mukitegedde ekintu ekyo butya bwe tugenda okukozesa akalulu wadde kagenda kubeeramu emigozoobano mingi wadde olwedde baatandise n'okukabba wadde abantu baffe abamu tebabanominatinga wadde abantu baffe abamu bali mu kubasiba abeesimbyewo so that batunafuya kubanga bamanyi amaanyi g'abannansi we gali era bakimanyi bulungi. That's why they are fighting that power of civilians oba indigenous okubalemesa okubaako kye bakola so that these people banoonya we batandikira okutununula ne wabula. Kyova olaba Museveni akolera nnyo mu ggwanga Uganda sisitimu ye yeri mu kutunyiga naye ng'ekyamazima naye akimanyi bulungi nnyo bannayuganda we tugirira bwetu ne tujjayo emitwe tajja kumalawo yadde ewiiki ng'avuddewo ate talina muntu gw'agenda kutta addemu akubeera Ivu Bullet nga bwe yakikola mu 2009 ku Lwakabaka e Bugerere addemu akubeera Ivu Bullet nga bwe yakikola mu 2019 takyakisobola ekyo naye akimanyi bulungi nnyo kubanga ensi emutaddeko amaaso emisango egimuwaabiddwa crimes against humanity gye mingi nga bamukolamu ne documentary namba nga yatambula ku international level. Kaakati gwe munnansi ali eyo atudde gwe bamalamu amaanyi tolaba nti bali mu kuzannyira ku bwongo obwo okkiriza abasajja bano okusuula mu geemu yaabwe okulowooza nti tolina maanyi naye ng'ekyamazima ogalina. Kati bw'omala okukitegeera nti ogalina oba ogenda kuzzaako ki kye bayita protest vote 2026. Tuyina okwekembakemba tuyina okuwalula embuto tulina okuwalula amagulu wadde bagakubye bagamenye tuyina okwewalula paka nga tutuuse ku finishing line
If not, this is the only chance we have. Ngane international community eri kusaidi yaffe. Ngane international community tutandeka amaaso. If we lose this time, Ugandans, we are going to suffer. We are going to die like cockroaches. We are going tugenda kulya obusange ngato. Tugenda kulya obusange ngato kubanga abasajja bano kasaba somoka kino. Kasaba somoka 226 ne tutabajjaako. Wallahi bagenda tulisa akakanja. Temula abantu tuli akakanja kati. Mwe mulinda after 226 abasajja bano bati batuviridde. Ne tubakwegamba ne tulisa ebijanjala empiso ne tutabajjaako. Bagenda tulisa kye bayita akakanja nembwa yesigama ennyama. Kati buli munna Uganda yena gyoli. Ne bwoba togenda kulonda. Ne bwoba bakuganya okulonda. Yimirira beerawo, tovaawo tugenda mu kalulu ke bayita ak'okwenunula. This is the only chance we have to get what we want. If not, we are going to die like cockroaches, like rats. Ngemmese.